Oli mukulaba Television ABS ekuumuza ebirowoozo. Mukulikeyo mukayimba ak'omwana omulenzi Sorry, musajja mu South Africa, musajja muyimbi nnyo atabika ennimi ez'enjawulo mu luyimba olwo, naye nga amakulu galwo gategeeza nti abadde nange omusajja abadde nange yeebaale. Kale ezo zonna ennimi mulimu Oluswana, mulimu Oluzulu, mulimu Oluvenda, mulimu Spedi, Songa, kale nyingi nnyo. Engozi Yesu, engozi unyama whatever bati babiyimba. Kale program kicho lifatwerabidde ennaku zino nabasuubiza nti ngenda kubeerako live olw'okuba nti antu mumaze ebbanga nga mukinsaba, kyovulaba newaddeyo okubeera nga ennaku zino mbeerako live naye era nga kyolifa tetuva ku mulamwa gwa kyolifa tuwerabidde. Buli muntu yenna ateekako essimu yo okubira mukwano gwo muge nti Musumbayiga kwali live, kwali live, ngenda kulagula, ngenda kutama simu, tugenda kulya ebigambo ebirungi ebikusomesa eri obulamu bwo. Kansubire nti wasibye bulungi, nkimanyi embeera sinungi nnyo, ekyo kikyandeeta ku nsokkola okusabira abantu ba Katonda musobola okufuna emirembe era musobola okutereera. Kasooke mbazeeyoko katono mu kyolifa ono mukadde abaali bamulabyeko naye wamabega nnyo nga kyolifa yakatandika. Njagala tulabe ku kyolifa ono katono nnyo ate era nkomewo nga bw'otegeeza ne mukwano gwo ali ewala omugambe genda wali ABS TV. Nziramu okubategeeza nti decoder zonna twazeeko ku Go TV kwetuli, free to air kwetuli, ne ku Zuku kwetuli, ne ku Star Times kwetuli, wabula abazaamu tukyali mu process okulaba nti nayo eddayo kwa Azaamu TV kubanga bambi namwe mumisinga ABS TV, so mubeere bagumiikiriza. Wabula ripoti gyenafunye aba Go TV abamu ate temufuna ABS, ate abalala bagifuna. So I think ndoza tujagezaako okuleeta aba Go TV babasomese omuntu oyinza kukola otya okubanga decoder yo eraba ABS. Mwebali nnyo kwagala ABS ate ennaku zino bangambye kitabuse buli woyita wonna ABS. Kale katugendeko mu kyolifa paati eno yokka then nkomewo. What is it that you cannot forget in your life? Kuntambuza bwerere. Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Senga wange yafukanga susu n'amumpa ne munywa. Olumbe lunzirusa ne lunkuba naye lunkwasa ebisolo. Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS Television buli lunaku ssaawa 4 ez'ekiro. Ose wano ngoma nti ennaku yo yesembayo. Come here thinking you have the biggest sorrow. Naye eri abakusinga ennaku. But there are some who are more sorrowful than you. Naye ekirungi But good enough, ndi mukakafu nnyo I'm sure okuva luzze maaso that g'Omusumbayiga from the time you've come before Pastor Iga, ofunye taata akuzaala, you've got your father, spiritual father. ofunye maama You've akuzaala. got a mother to you. Mikwano gyo baakwegaana, baakukyawa. Your friends denied you and hated you. Famire yo tebakwagala, Your family, they do not love you. naye ofunye mukwano But gwo. you've got a great friend. Mukwano gwo Your friend bamuyita Pastor Yiga. is called Musumbayiga. Mukwano gwo Your friend bamuyita Yesu Kristo is omwana wa called Katonda Jesus omulamu. Christ, Son of the living God. Kikyolifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Musumanze kisinga okumbonyabonya sente ntunda butungulu mu kibuga naye ebyange byebisiraana tebitambula. Abaana ndi nabo mu muzigo, nze taata nze maama omusajja gwe nina minamu abaana 3 naye asiiba anywa akola gwa kunywa taweerera abaana tasasula nnyumba n'ebintu byange tebitambula. Kikyolifa tuweerabidde eri obulamu bwo.
kyakubeera mu muzigo n'abaana bange n'obuzzukulu sirina sente zizimba. olina abaana bameka? nina abaana 7 n'obuzzukulu 2 mu muzigo gumu. muzigo gumu naye musumanya akufuna sente nzimba akayumba balemere okubeera nga banseka nti muzigo n'abaana n'omusajja omwenge gwanywa akendeeza mpenga sente. era omusajja ajja ne mwebaka muzigo ogwo. naye asiiba anywa tasasula nyumba tawerera baana bali oba omusajja yona asooka okufumbirwa bomba alina kati ono bali mulina nga mulinamu abaana 3 yatasasula nyumba anywa bunywi. bamuzaala mu bbaala. bamuzaala mu bbaala anywa n'obwana bw'omwenge n'abunywa. anywa n'obwana bw'omwenge n'abunywa. ndowooza muwulira omwoyo gw'okunywa omwenge. I think you can hear that spirit of alcoholism. oli bwakusindikira eddogo ly'okunywa When omwenge aba someone akoze bubi sends nnyo. that spirit of alcoholism, it's very terrible. kale genda weetulye tofaayo. That's it, don't worry. kiki olifa tuweerabye? What is it that you cannot forget in your life? Bamanya ge bampita Lubega Charles mbeera nankulabye. Emusumba kyendifa serabidde emusumba nalunda enkoko. nga nzibaliramu mitwalo nga 8 naye natuka ku stage wenina okuzitundira okufuna sente zaafa emu ku emu ezitaafa ne zikogga. ekirala state council ezikwata embuzi ezange tezibulamu state council batezikutte zibulire siddamu kuziraba. Musumba ekirala nakabaana abantu 2 naye musumba abantu bembeera nabo wakabeera n'abantu 2 nakabaana abantu 2 naye mbeera nabo nga baganda bo bawala musumba naye wembeera nabo basisita bo bakazi musumba naye musumba wembeera nabo mbafuna nga tebayina kyebayina naye musumba wengezaako okubalabira ngaomusajja wakola naye musumba engeri gyebagenda musimanya obalabira bo tebakulabirira musumba engeri gyebagendamu musumba simanyi oba buzibu ki musumba simanyi nange muntu ki eyakusigalamu ng'owulira okyamwagala? musumba ono eyakasembayo okugenda bamuyita mase. mase essebo ddala omwagala mase? essebo kyekikakasa ekikakasa musumba ekikakasa kati sinza kigamba n'okitegeera naye kati nze musumba kiri mutima gwange kizibu nnyo kyakutegeerekeka nti kiri awo kinene nnyo nnyo nnyo. ati kati musumba sirina ngeri gye nkikunyonyolamu kubanga tobeerayo. wagye sibeera ati kanyinza okugamba nti musumba mbadde mwagala nnyo musumba nga tokimanyi ne kati nga gwe woolina omwoyo gwa Katonda osobola okitegeera. sobola okitegeera nakati okyamwagala akomewo essebo muyite omukazi bamufukamire obugalo abakyala obugalo eno kyolifa twerabidde yeesoosa okulaga ensi yonna nti n'abasajja bafukamirira ku bakyala sikyo abakyala mubyagala mwagala okufukamiza ku basajja kale yita masa ate mubuulire byonna gy'osuubira omukolera mulago omukwana akakase gyali kubanga masa ekyamutwala yalowooza toli sirias kati mulago oba sirias tunula wali wano yaawo mwegayirire omugireyo obulumi bwonna omulage raafu omukakase nti omwagala. kati musumba mase musuubiza okumwagala obutamulimba omutima gwange gwonna mubufunze musumba nensaba mukama amukomyewo musumba oba waliwo ekibatwala nga nina kyenkozeewo musumba nsaba mukama anyambe musumba ekirala kyendifa serabidde musumba maze emyaka 5 nsiibwa amaaso n'okuluma olusujja olutawona nensaba mukama Katonda ekyo kigenda kuwona naye tukyaliko kya Mase. musumba mase muyita nze Lubega Charles mpita mase akomewo tonamumatiza ddamu omukwane nga bwamukwana olubereberye. mase nze Charles nkuyita okomewo nkwagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange. mugambe eyo obugambo nga 3 obw'oluzungu. musumba I love you mase.
You love her. Mwagala nnyo siri mubuzaabuza. Musumba nsaba Katonda akumiwona leero. Omwetaaga leero sawa meka? What time? Wenviira wano. Omusangeyo ku mulyango. Kyekyo. That's it. Kale genda weetulire mutabani wange. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Musumba nze kansooke kuwa bujulizi. Musumba nali wano January nga ggwako. Musumba bwe twali tusaba n'otugamba musabe buli mulabe yenna nga yakubonyaabonya ayina ekintu kye yali akutuusizzaako naye kimusabire kimutuukeko. Musumba nze nalwala omukyala yankuba amayembe naye Musumba nasaba ne mwogera amanya ne mugamba wanjagaliza okufa era n'oŋŋamba nti nfe nva omwabugembe olabe Bugembe anaddamu okufuna omukazi akola nga nze. Naye Musumba nasaba n'abaana bange ne balwala ne bakomayo omu n'afuna n'olukindo. Nde twatuuka ekitovu ne bagamba ebintu ne byogera ne bigamba mayembe. Bugembe yani erinnya eddala? Bugembe Franka. Esebo kaakati Musumba bwe nasaba naye bwe namwogera amanya bannange Musumba nkwebaza sebo taata kuba bwe nasabye omukyalo oyo nali ndaba kiki olifa teweerabidde. Bugembe Franka nankubira essimu naŋŋamba nti omukyala yafudde. Musumba ekirala Musumba omukyalo oyo yannenyira mu ssanyu lyange. Musumba waayita omwaka gumu nga tumaze okuwona. Musumba omusajja yatandika okumpunyira obubi. Musumba natambula nenvaayo n'omusajja ewaka ng'ebintu abinkweka. Sabbuuni ansalira ekitole nenvaayo nenzija nenzira ne Kampala nenkola kati mbutuufu Musumba ndi wa sisita wange nkola waka. Naye Musumba kiki ekikaabya? Musumba ekirala Musumba ekyo kyo nkikwebaliza kati ndi wamu sisita wange nkola waka era mufumbo wange navaayo n'obwana bwange nembulekayo. Naye ekirala Musumba mpozi ne jjo naloose ekirooto Musumba nali neebase ne wabaawo omusajja kale yajjira mu kifaananyi ky'oyo bba wange Bugembe kati nti bwe yajja ne mutuukirira bwe nti nga tuli mu ddiiro naye ng'eddiiro lye tulimu siritegeera kati nagenda okumwetegereza ate nga si yeye kati naŋŋamba mwana gwe nnina ebizibu ne mugamba naye gwe eddagala ly'obeera osomba ng'osimba mu luggya lwaki togenda ewa pasita yiga n'akusabira kati kyewava ojja bw'oti Musumba n'ova bw'oti eno gy'oggulira oluggi bw'oti gye ludda n'ojja ng'oli mu saati njeru ya mikono mimpi naye nga tokubye ekikalu n'oyimirira bw'oti n'osiriikirira naye nga Musumba oli musanyufu kati ekyavaamu Musumba n'osala bw'oti n'oyita ku mulyango n'odda era ku mulyango bw'oti nze nga nkanya gamba oli omusajja mugamba naye genda ewa Musumba akusabire nze siina kyentenda wa Musumba yiga. Kakati Musumba kyewava ovaayo n'onkola bw'oti n'oyingira n'onkola bw'oti nange nenkukwata bwe nti ku mukono n'oŋŋamba ebyo bijja kuggwawo mu linnya eryaki neŋŋamba erya Yesu nga njogerera nnyo waggulu. Kati Musumba ekirooto ekyo simanyi kyekitegeeza. Kitegeeza buwanguzi. Amiina Musumba. Kaakati Now, Bugembe Franka that kyokera muno muge nti ne pasita yiga tava ku nsonga. turn to your neighbor and say Musumba yiga can insist. Kati Bugembe Franka okyamwagala? Nedda Musumba kuba naye yankola ebintu bingi naye sikyayagala wabula njagala baana bange kuba yaŋŋaana okulaba abaana bange mbu nafumbirwa. Kati laba omukazi ono ate tumaze okutta omukazi w'omusajja kati omusajja talina mukazi anti yagamba mbu nomugwokubiri agenda kuwasa naye oba awasawase nze saagala kumuddira. alina kuwasa gwe. Nze sikyamwagala Musumba
Dwaki yampisa bubi natuuka n'okubeerako gane ndwaza mama wange nenkomayo natuuka ogamba mbwoba mama wange afa owaabwe bwe yafa tebalya tebanywa wangi ekyeyinuza ennyana kiba mu kibeere kati kamubuuza watekubaayo olinayo omuntu yenna esebo kasi owulira omukazi ng'ayogera nti oyo sikyayagala sikyayagala awo omanya wabaawo omuntu nedda musumba naye yampisa bubi ate ono gwe nali nfunyeeyo kale nange nga mpitiriddwako ebizibu musumba omusajja abadde andabirira ne ku mama wange yandabirira okukamala ono gwolina abadde akulabirira esebo yakulabirira ne ku maamawo ye mama n'okufa kwange baganda bange baali tibannabakumbikira nankubira essimu naŋŋamba mukadde afudde bambi yakukubira nakubikira maamawo ono gwolina gwe nina ssebo kyekimukwagaza nedda musumba kale ne keya abadde agimpa abadde akuwa keya ssebo oli akeyalinga this one wekuba kukeyalinga akeyalinga gembe sikyamwagala nze bugembe tokyamwagala nedda naye yakukola kifulanka bugembe musumba nalimanga n'emmere yange bugembe nga yayagala agitunde natuuka n'okuŋŋamba mbu nettaka lyennimako si lya kitange nga ne sabbuuni ansalirako ekitole bwampa nedda bambi musonyiwe nedda ereyo nga mmanyi nti no taata w'abaana bange naye nze okudda ewuwe saagala musonyiwe nedda musumba sisobola kuddayo ate n'ekirala musumba oyo omusajja atambula nnyo mbasawo okuva lwe twagitwala obulwadde ne tuwona ye ne bwalaba ekigongolo nga kiyiseewaawo zambuno ddogo bambi eyo nagenda bivaako musonyiwe naawe musumba kuba yatuuka n'ogamba mu nze ndi eno mutambulira musumba nze sigenda mbasawo nze nedda kale teeka emikono mu bbanga put up your hands gamba nti ayi yesu nkwegayidde mukama njagala onsumulule nfune emirembe na buli muntu yenna eyankyawa nange gwe nakyawa nedda musumba simwagala nze ani nze simwagala njagala ono gw'owulidde nina gwe njogeddeko musumba nti era amadde nyakwogera bugembe nze simwagala gw'owulidde njogedde ku bugembe kale muwala wange genda mukama akusumulule tofaayo yoyo kyolifa nga bw'omuwulidde okay nga ndi wano live buli muntu yenna wabadde mu kyolifa oyo mubaddemu ekibuuzo nga kigamba nti nno muntu ki eyakusigalamu era nga wasigala omwagala. Njagala nnyo abantu bangi muyita nnyo mu mbeera enzibu ennyo era nga ndiredde okusabira Mukama akusumulule. Abantu bangi muyita nnyo mu bulamu obwe buti ofana buti relationship naye nga ebiseera bisinga wabaawo emyoyo ng'abaana b'abantu egitulondoola naye nga gwe toyinza nakikkiriza nti waliwo ebikulondoola ate nga sinakindi okuva mu buto obwo kyakutwalira ebbanga ddene okukkiza nti wandibaawo ekikulondoola. Abantu abasinga obungi muli baloge naye nga bambi ekizibu kyolina nti bwokuba tooki notunula saidi ne saidi nonoonya omuntu gwewanyiiza nga tumulaba nonoonya omuntu gwali oyombye naye nga tumulaba era nobeera nekibuuzo nti andoga hananga ki era weba wandoga ndala mba namukola ki sikiza maybe ndoza nazaalibwa kubeera bwentyo Katonda takutondangako okubeera mu mbeera efaanana bwetyo. Ekyo kyenziza okuwakanya olunaku lwaleero. Kakati abantu nti n'ebintu by'okwagala bino n'ebintu bya relationship wabaawo omwoyo nga gukulondoola naye nga gwe togumanyi. Oyinza okuba ng'oli mwana muwala naye ng'olina ekizibu nga bw'ofuna omusajja ono osooka n'obeera ne laavu ye n'omwagala nnyo. Out
out of the blue nowulya nga totandise omukyawa abasajja gwaba ekyayira naye nga tolina nansonga gyowa okiraba ekintu ekyo kakati ate nogenda okwekanga omulala nga gwe nawulika ekintu nga omuntu gwoba oyagala ku mutima gwo ate yaba takwagala akweragirako kyokka ati nga gwe gwotayagala atekeka kwesibako nowulira obusungu nga nebyekwogera kogamba lwotuuka mu mbeera nga gaayo tuuka nomubogolera nomugamba njagala sente njagala emitwalo 3 ngo boti bwomusaba ne sente kugamba mu ngeri y'obusungu yokumejjako because you don't love him naye ye gaayi nazitoolera nazikuwa omulina katoliko ABS asinga ogenda okakasa nti naye omusajja ono nabbi kubanga ayogera ekintu tukireda ku bulamu bw'omuntu olina omusajja omubogolera n'omubogolera naye musajja tunabeera ng'alemerako yeegayirira sente z'omusaba zakuwa naye ate olina gwoyagala ku mutima gwo bannange gayi yeeraga yeeraga n'okuba essimu nga tazikwata gayi yeeraga nogamba what is wrong with this notunulya abantu abakuyayanya ninga gwe tobaagala kyokka gwoyagala ye takwagala kati egyo gyonna giba myoyo ogenda okwekanga kati olwo n'omusajja naawe oli wano olina ekizibu ndi ku ABS TV nkoonera ddala ekibayita obuziba nkoonera ddala ku point gy'olya nga ddala gy'oyitamu eri omusajja ng'olina ekizibu nga bw'olaba omuwala oba omukazi yenna banaye owulya ng'omwagala nnyo kubanga oba tonnamutuukako ng'omwagala nnyo era n'omutima gwange butuufu no ye ne mufuna n'okumuwasa nsobola omuwasa n'otaaka n'omuteeka mu ssente era n'olya ng'omalidde ogenda muwasa naye mukazi atu bw'amala n'akwewa omulundi gumu ogwokubiri ogwenkulya ng'ate atandise okutama kati olina ekintu ekyo ekyokwetamwa buli muntu gw'oba ofunye osooka n'omwagala nnyo ate olugenda n'omwetamwa kati ng'ogumuyo naye gwogukutawaanya naye nga bw'otunulya background yo you can find out nga ne kitaawo naye bw'ati bwe yali amaka gaali mazibu nnyo maama wo amaka gaali mazibu nnyo ogenda okwekanga era naawe ddala kyekikulondola right now juzi nabagamba that South Africa they divorce too much. Divorce is too high in South Africa court. Why? Because evil spirit, there is an evil spirit ezinza okuba nga zikulondola nga bwe zikulondola kati bali nabo baliko emyoyo gibalondola ba South Africa nte evil spirit zibalondola nga gwe nobeera n'omwoyo nga gwa busungu kogamba bingi nyo ebitawanya relationship so ndi wano okubagamba nti nzize okusabira nzize okutangaaza program kikyolifa tewerabidde okumanya ki ekigenda mu maaso waliwo omukazi nga mu kiseera kino ndaba nga gwe mu bulamu butolifuna musajja akuwa yadde 10 kya sente kati ate kisinga okuluma ate gwe zo zibeetaaga omusajja yandikuyambi ate obusente obuwo bwakusaba nawe mukazi oto ate n'otuula n'omuwa buli musajja gwofuna obeera mu kusikamigwa gwe gwawa sente gwomuwa sente bajja balina kye bakunoonyaako kogamba ng'oliko n'omwoyo gw'obutaweebwa omusajja yandibadde nga yakuwa kati ate gwowo omusajja kati ogwo nagwo mukazi gwe omwoyo gukutawaanya ndi wano ku ABS live program kikyolifa tewerabidde omuntu yenna ng'oyagala okwogera nange amazima gali nti sijja kuwa simu kunkubira kubanga mbeera busy abantu bangi n'amatu kumpi badokita bange batuuka n'okuŋŋaana ng'essimu zaali ndwazi z'amatu so njagala okkiririze mbaweereza bwoba okubidde amasimu ne bakuresivinga basobola okuyamba ne bakolera appointment esobola okundaba so nja kusaba Regan mutabani wange oteekere enamba z'essimu abantu kwe basobola okukuba boogere n'abaweereza babawe appointment pozi omukisa omulala gwe nabateereddewo gwe gwa WhatsApp enamba gy'olaba +2
76 plus 276 nkaga musatu ana mutano atano mu bbiri kinana yes kinana mu bbiri nesembya yo tano I think kanjiddemu bulungi plus 276 bisatu yes njide mukama nsonyiwe plus 27 ojimaze plus 27 nkaga musatu kati zaako nnya ozeeka 5 mu 5 28 25 ye South Africa naye yeri ku WhatsApp kati wompereza WhatsApp tokozesa WhatsApp kuba mulimu abantu munenga temutwa respect kati nokozesa WhatsApp video ekiro sawa 8 nonkubira ku WhatsApp video fa abantu abamu tulina ekizibu usanga owebakabwe basinga tuwebise kati ate gwe ngonkubira ku WhatsApp video kati tokozi tokubisa WhatsApp wawula wereza audio wo obaka video kongo nyonyola ensonga zo yagala okuntegeeza obanga owereza message nja kuddamu ate wembanduddewo kuddamu toyomba mukwano kuba mbeera busy nina abantu bangi ompaka seera mbajja kuddamu naye yokunkubira sigirina eyo sijja gikuwa abantu banga bali ebweru oyinza okwanga oyagala okusupporting obuweereza buno communicating nange ku WhatsApp mba nsobola okudirecting engeri gyosobola okuweerezamu ekimu kyekyekumi kubanga baolabanga okuva Abu Dhabi, Turkey, Dubai mbalabye ku WhatsApp mulajana nnyo nti Musumba njagala kuweereza ekimu kyange ekyekumi okiwulidde tulina ne company nga ABS TV gye tugenda okugulawo okuyamba abantu baffe abagenda ebweru nobeera ebweru nomenyeka noonoonya ssente naye noziweereza famire yo bakugulire akaploti oba ennyumba bambi ne bakunyaga ABS company nene tugenda kugulawo company eyo nga bwoba oyagala gula tako otuweereza ssente zo ntizitukuteera ku account n'ekitabo ekyo tusobola n'okugulira wano account mu Uganda noweereza ssente zo ntizikuteera ku account mpaka lwolidda ojja zisangawo weewaawo tubaako ne ka charges ke tukukyajinga ak'obuteresi naye kisinga lwonookera n'oziweereza muganda ate n'akubba nze Musumba nina enough address wano e Kawaala we have a big land big building kalina 8 so tulina address emala sisobola kera kumakya nensenguka kubanga nfuba nnyo okuuma dignity yange n'ekitiibwa kyange tugenda bagulyawo company ng'oweereza ssente zo ne tuzikuterekera ku account oba ne tukugulira ettaka oba ne tukuzimbira ennyumba nga ABS naye buli kye tukola kyonna okuva mu musingi ne seminti byonna birikodingibwa ku kamera tuguze ensawo 10 nti ye zirikodingibwa ku kamera ne tukulaga n'abazimbi engeri gye bazitabulamu n'engeri gye bazikozesa mpaka lwe ziggwawo nga tewali kubuzaabuza nti kase tukkanya nti ennyumba entugenda kufunira bayingini abeesigwa bagikuzimbire naye nga ABS nti otujja kwetaagayo omutemwa bwe guti nga ABS okumontalinga okusupervisinga ekizimbe kyo okulinnya tuguze emitayimbwa emmeka lisiti ziriwa byonna tubikuterekera mu fayiro okutuusa lwolidda ne tukukwasa amakaago okusinga lunookera n'oziweereza sisitawo mugandawo nyoka akuzaala oba kitaawo naye asobola ozikuba kugamba obulamu bwo bwomenyekedde bweru n'oviiramu awo osobola okuga nti nsaba Musumba wange onzigulirewo akawunti nze ngenda kubeera nga mpereza ssente zange okiwulidde oba Western Union oba ludda wa MoneyGram muzinzigireyo muzimbakingire mpaka lwendizisanga neziriba milioni 10 nzemuka niweeriba bilioni ya sente Musumba yiga mukama yanga gawaza mutima ojja zisanga ku akawunti yo so kale no bwekityo njagala mukama abawo omukisa abali ku ABS right now kanfuna omukisa ogwogerako nammwe ng'olina kyoyagala okumbuuza waliwo abantu bangi bazze balaba ennaku zino nzijirwa ebifaananyi by'abantu eggwanga Uganda yonna njagala obategeeza mubeere ku ABS ojja kuba oli awo olw'Essande oba olw'okutaano ng'ekifaananyi ekyo nkikulaze ng'ate tojjangako Kawaala ng'ate n'engoyi z'olimu tozeekubyanga mu kifaananyi
kankubuulire katonda ayimusa abantu naye nsajja mujja genda okutegeera nti Musumbayiga nali musajja wa Katonda ng'obudde bugenzi. Kale mutabani wange ali mu kotorumu osobola otwayo ku masimu ndaba abantu baŋŋamba ki mu kiseera kino ne ku WhatsApp message osobola ogisoma kasa tokuba mukama kw'omukisa. Hello. Hello. WhatsApp ompereza amannya go n'ombulira ne gy'osinzidde. Hello. Hello. Osinzidde wa mukwano? Lwemiyaga Sembabule. Lwemiyaga Sembabule. Essebo. Nebaza nnyo Pastor Yiga. Ennyabo. Yakola. Tumwebaze tusabira wadde situzze. Naye ayogedde ku nsonga yennyini. Ebambi. Gendiko. Eno oyogera ne Pastor Yiga ddala. Wangi? Oyogera ne Pastor Yiga? Pastor Yiga twebaze tusabira wadde situli eyo. Netusaba okujjayo. Bambi. Twebaza Katonda. Ebizibu bye yakuyisaamu wamanya nti abo baali bayaaye. Mbayaaye ate era abakyalina bingi bapanga. Ne Mukama ajja baswaza. Mukama ajja baswaza bamugumu tuli naawe. Tuli Sembabule Lwemiyaga. Pone mulaba ABS Lwemiyaga. Honorable Sekikubo. Ewa Honorable Sekikubo ali atya? Mulungi. Kale mwala wange okuva lwoyogeddeko nange. Njagala Mukama akuwa omukisa. Njagala Mukama akuwa omukisa n'abaana abavudde mu ndaayo nabo babeere n'emirembe. God bless you. Waliwo anagamba I'm watching blood sister ndowooza ajjukire byali and Najini do have a church in South Africa. We are used to go there at Captain Parker. Bano basaba kutandika kanisa Captain Parker South Africa. Hello. Kama saye bazibe Musumba. Amina muwala wange amanya go gwani. Bantu Maria nziridde Mbalala mulaba ABS. Tugiraba Musumba. Konka Maria n'ogamba ki mwana we? Ndiawo Shanire. Ndiawo tinyine ensonga. Musumba bannange tukwebaza wasabira maama wange naawona amagulu atambula. Bambi awona amagulu atambula. Musumba twagala kujjayo. Bambi anti bagamba ebyamagiro tupanga bipanga kakirabika nabawa ssente kugojulire ku simu wano. Mubeera mu kitundu ky'Embalala. Oh, sorry. Mukama kwa mukisa katufuneyo mukubi omulala. Hello. Wanji. Yes. Jebale kumusomba. Kale sabana wejebale. Ono John nkubide ne Bulisa. Bulisa. Na West Bulisa eno. Ebunyolo. Mulaba ABS eyo. Iye. Niba nake. Chicho wandyagadde okuŋŋamba mutabani wange? Kusaba onsabini n'ebintawanya nnyo akuba eno tuli wala nnyo neeyo. Wala nnyo opposite ne boda y'e Congo. ABS erikiriyeyo. Mu bulamu bwange tibanjagalize waka kyekikulu. Bambi. Kyekikulu. Kale okuva lw'oyogeddeko nange mutabani. Mpulira. Mukama agenda kusumula kubanga obadde n'ekizibu ky'okufuna ssente nga zikuyita buyisi mu ngalo. Muga Katonda nzifuna. Era ng'oliko n'omwoyo gw'obutasasula ng'omuntu ne woba omukoledde ekintu okusasula luba lutalo. Kale ojja kufuna plan, ojja make plan one day to come ojja onsisinkane abantu mwenna ng'oyagala okundaba ng'oli bwomu olunaku luba lwakubiri lwakuna n'olwomukaaga. Mukama akuwa omukisa mutabani. Amina. Musumba nina obuzibu nze muwonge ejjinja njagala genda Dubai naye
tanga zaamu olugendo lwange weruli ate ndi mwavu sirina sente pasa musumba nina obuzibu nze muwonge okay ojinja muwonge misa muwonge ojja kusala amagezi ojja ondabe nga tonnagenda kubanga recently nalagula ennyonyi eyagwa era simanyi oba kiripu eyo gyeri bandibadde bagibaddizamu nemugiraba manyi waliwo ebintu byemulabanga ebyokusaaga gwe nolowooza nti omuntu ono talina kyali naye my friend ndi muntu wanjawulo kugwe oyinza okundaba nga ddala omubiri gwe gumu omusayi gwe gumu tufaanagana naye nalina akava South Africa mukama nanjolesa ennyonyi egenda okugwa ng'egenda kati bano mbagambye tokubisa WhatsApp tokuba bana kyoba tugana n'okugaba essimu zaffe bantu temuwulira so njagala ntereyo klipu y'ennyonyi eyo abantu balabe egundi eyo kyekyaliwo nga nakava South Africa nalanga ennyonyi egenda okugwa abantu baffe nga tuwali agenda kulama. Oluvannyuma lw'amawulire ag'ennaku agakwata ku nnyonyi eyagwa netta abantu abawerera ddala ensi yonna nejjula ennyiike kino nno kyagobererwa obunnabbi omusumba Augustine bwe yawa nti yali ayolesebbwa nti ekintu ekyekika kino kyali kyakubaawo mu bbanga eritasukka myezi 4 mu maaso. Mu bbanga lya myezi 4 gyokka in 4 months time waliwo kino kyendabye. There's this thing I've seen. Njagala tukisabire. I want us to pray for it. Mu myezi 4 in 4 months time waliwo ennyonyi there is a plane egenda okucrashinga that is going to crash, egenda kugwa that's going to crash, naye egenda kufiiramu abantu bangi, but many people are going to die in it. Kyannaku nnyo nti waayitawo ebbanga lya sande 2 zokka mu maaso kino ne kibaawo. Abeereyo nga bamatiza bannaabwe always convincing others. They say that is deceit and not of those things they do is right. Right now, prophecy has gone to a very different level. Right now, kakati, worldwide. This prophecy has gone worldwide. I stood there. Then I told you that I see a plane that is gonna get an accident. But let's pray because people are gonna die. Then I said it's the biggest time should be 4 months. Not even a month has elapsed. And it happened. How many have known about that? Have you heard about that news? Did you receive it on your phones? Have you seen it? That Ethiopian Airways? I prophesied recently that it's going to happen. That there is a plane that is going to get an accident. But people are going to die. Kitalo ddala eri abo bonna abafiirwa abantu baabwe mu kabenje kano. Bwebo bunnabbi obwaliwo ku lunaku olwo era wayita akaseera katono ennyonyi neegwa. Nze nayogera na bbanga lya myezi 4 naye wayita na wiiki 2 zokka bunnabbi obwo nga bumaze okugwa ennyonyi neegwa. Okiwulidde kakati abantu ojja n'olaba ng'ebintu by'okuzannya ate n'ojja olimbibwa n'emikwano gyo bano baneiba bano abantu abeefuula abagezi ennyo so nga be basiru. Tiwa ebyo bya bulimba oyo mufere oyinza n'omubuuza ekibuuzo yiga gw'oyita omufere yali anyaze ku ssente za jjajjaawo oba eza kitaawo. Oyinza okutunula omuntu ayita agira n'otunulira nga ne kirasi ye ya wansi nnyo. Kale wama ozibiikiranga amatugo n'otawuliriza nosense oyo bw'oba osazeewo okujja ewayiga jangu mukama agenda kukusumulula. Kati nabaweza WhatsApp audio sina bwe muzannya wano okuli ekikyo ngamba wabula baweza message mwe bwe nyinza okufocusingako. Pastor, praise the Lord. I am Brian from Kanungu. Kanungu. But now I am in Bundibujo. Pastor, my dad is an alcohol addict and he have been teacher since I was born, but nothing he have done. Please, Pastor, I want my dad to change, and I work but money just pass in my hand.
I want God to open door for me. Please pray for me. Okay, mukama achikole mulinya lya Yesu Kristo Munazaresi. Nayo ino kusala magezi ojondabe. Pastor, I am Fiona. I watch ABS every day. Please pray for me and my family. God bless you. Your family, mukama kajichalire. Omwoyo gubalondola ng'abaana bwe mwava mu nda ya maama, njagala mukama abasumulule. I'm such a camprira. Pray for me, Pastor. I get money for constructing my own house. I don't go see Montabude now. Okay, hello. Hello? Hello? Hello. Yes, sir. Good evening, Pastor. Good evening to you, sir. I'm okay. This somebody is calling from Kira Town. Kira Town? Yes, sir. What do you want to tell me? Pastor, I have a problem for a job. You don't have a job? Yes, I've been being there, but... Please, can you bring your document, CVs? Sorry? Can you try to come with your CVs, because I want those CVs to introduce them before God. Yes. You try to come, but make sure the day you're going to come, don't eat anything from morning. Okay, Pastor. I'll tell you more, because I see a lot of witchcraft following you. But you'll be fine, don't worry. You'll get a better job. Okay. And the spiritual of promising, everyone, if he promise you, you end up without anything you get from your promise. Yes, sir, that one is happening. Yeah, so I see everything. Don't worry, I will tell you, my son. God bless you. Oh. Okay. Amen. Another one. Sure. Esimu sifirizizi. Kale mukwano nawe jebale. Hello. Njogera nani ono mwala wange? Oli mukwewuliriza. Nsabo sokovire TV oba TV gimuting owulire ekiri mu simu yo. Bw'oyagala nti buli kyoyogera nange male kiwulira ku TV tetugenda kukwatagana. Okay, omuntu yenna nga tomanyi Kawaala ogenda mu paaka empya n'obuuza ezigenda e Kawaala ku kya ky'omusumba Yiga. Bwe buba budde bwa kiro baleetera olunusu 1500 emisana okuva ku makya mpaka misana wonna baleetera olunusu 1000. Ogenda mu paaka empya ekyokka Musolo ogenda mu tawuni ovira mu tawuni n'obuuza paaka ya Namirembe Road. Bw'ogenda mu paaka ya Namirembe Road n'obuuza ezigenda e Kawaala ku kyaki ya Pastor Yiga Agustine alizaayo. Olunaku luba lwakubiri kati ng'olwaliro lukedde lwakubiri. Buli muntu yenna jangu ndabe weewandiise n'ensigo yo ya $10,000 okundaba zituyamba okusupportinga obuweereza bwa Mukama. N'ezo essimu z'olaba ku screen yo kuliko eya Airtel Money, eya MTN, is it? What is that? For prayer, whatever. What is that? Okay. Okay. So, kati osobola okuweereza obuyambi bwo, osobola okumpeereza WhatsApp eyo gy'olaba n'ontegeeza kiki oyagala okusupportinga eri obuweereza buno. Nja kuba nkubuulira ekyokukola. Mukama agenda kuwa omukisa. Olwokubiri luno lukedde wendi, n'olwokuna bw'oba olemereddwa olwokubiri ojja olwokuna n'olwomukaaga. Wabula ennaku z'omwezi nga 5 tugenda kubeera ne service ey'amaanyi ey'okugaba emiti. Era natadde ofa buli alina emmotoka jangu ogipaakinga service ng'ewedde ogenda kuweebwa $3,000 egy'amafuta. Sente ezo zijja kuba za mukisa. Naawe owa bodaboda jangu opaakinga wali bodaboda yo service ng'ewedde ojja genda mu office osayininga $1,000. Sente ezo zigenda kuba za mukisa.
kati abatalina pikipiki abatalina motoka nammwe nina olunaku lwammwe lwenja okulanga mukama mulungi nnyo ya then ate ennaku z'omwezi nga 6 lugenda kuba lunaku lwa mpeta kiregeza nga 5 lujja kuba lwa 5 ate enkeera nga 6 lujja kuba lwa 6 olwo nawo lwa mpeta jangu ofune empeta egenda okugatta ku bintu byewali tosuubira eri obulamu bwo jangu ofune empeta egenda okugatta ku bugagga okiwulidde ekintu ekyo mweyongera okulaba ABS television tukyalina bingi bye tubaleetera ate ennaku zino etabuse program za ABS tezibbowa ate nataddewo offer eya ssente gwe buli program gyolaba abasinga obungi mupaaluka nnyo ku programs nyingi naye gusooka ofune program emu gyoba weesibako ngaeyo togimisinga gikuba ekifaananyi buli lunaku kiweereze ku WhatsApp namba gye tutera okuteekako lwakuba ligani simanyi lwaki togitaddeeko ate simu ezootaddeko sizitegeera I don't know why ya teekako essimu eri eya Shakira eya WhatsApp neya Sise nakati ya so okwo kwosindika ekifaananyi eya WhatsApp bulijjo bagibateerako bagenda gikuteerako buli program gyolaba oba gyogamba nti kati neesibe ku program egi bw'owangula mu program eyo ke kakadde era ssente zino zigenda kugabibwa mu mwezi ogw'omunaana ennaku z'omwezi nga 3 guweza ennaku 3 ogw'omunaana August teguba ogwa 28 n'enswalira wano kituufu nasoma Makerere nayitawo nenzigukire wandike si tolooza nti syayitako Makerere so kati mu mwezi ogw'omunaana nga 3 lwe tugenda okugaba ssente ezo pikipiki ya Brad Sister kusaba 2 ez'ekiro nanakwata ekyokubiri akakadde kamu kitundu ne buli programu yenna n'abawangudde tujja kubala ebifaananyi byowakasindika netulaba bulina kubanga abapresente babanjawulo tukumanya nti kati luno olugoye lulala neluno olugoye lulala ng'owangula miliyoni ya ssente anakwata ekyokubiri 5,000 ekyokusatu 25,000 ye promotion kati eri ku ABS eriwo ate ku ssaawa 11 ez'olweggulo tulina akazanyo kendeeta ketuleeta nga ABS kano akazanyo ngenda kateekamu mu motoka primo ngwe kasaawo kawokinga n'okamalako era nga butta n'ebibuuzo ebinaakabaamu emmotoka primo agenda ogiwangula primo kati lwana era tugenda kalanga kagenda kutandika ddi ku ssaawa 11 ez'olweggulo buli lunaku okuva ku Mande mpaka ku Lwokuna kale nno kakati njagala mbasiibulire wano tusinkana olunaku lw'enkya era nja kubeera ku live nga bwe mbakuba kyolifa toerabidde ate bwe njogerako nammwe gye muli mukama abawa omukisa musule bulungi kozi bagiddamu ne kumakya musule bulungi musiibe bulungi kiwedde God bless you nsaba banzirizeeyo akayimba akahamba nati